Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abafiripi. Essula esooka. Pawulo ne Timoseewo abaddu ba Kristo Yesu eri abatukuvu bonna mu Kristo Yesu abali mu Firipi, wamu n'abalabirizi n'abaweereza. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira, ennaku zonna buli lwe mbasabira mwenna nsaba n'essanyu, olw'okussa ekimu kwammwe okw'okubunya Enjiri okuva ku lunaku olw'olubereberye okutuusa kaakano, nga ntegeeredde ddala kino ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Nga bwe kiri ekirungi nze okulowooza ng'ekyo gye muli mwenna, kubanga ndi nammwe mu mutima gwange, bwe mussa ekimu mwenna awamu nange mu kisa, mu kusibibwa kwange era ne mu kwolerezanga Enjiri n'okuginywezanga. Kubanga Katonda ye mujulirwa wange bwe mbalumirwa omwoyo mwenna mu kusaasira kwa Kristo Yesu. Era kino kye nsaba, okwagala kwammwe kweyongereyongerenga, kusukiirenga mu kutegeera n'okwawula kwonna, mulyoke musiimenga ebisinga obulungi, mubeerenga abatalina bukuusa era abatalina kabi okutuusa ku lunaku lwa Kristo, nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiriwo ku bwa Yesu Kristo. Katonda aweebwe ekitiibwa, atenderezebwe. Naye njagala mmwe okutegeera, abooluganda, ng'ebyambaako byajja lwa kubunyabubunya Enjiri, n'okusibibwa kwange ne kulyoka kulabika mu Kristo eri baserikale bonna aba Kabaka n'abalala bonna, n'abooluganda abasinga obungi mu Mukama waffe, ne balyoka baguma olw'okusibwa kwange, ne beeyongeranga nnyo okwaŋŋanga okubuuliranga ekigambo kya Katonda nga tebatya. Abalala babuulira Kristo lwa bujja n'okuyomba, era n'abalala bamubuulira lwa kisa. Bano babuulira lwa kwagala, nga bamanyi nga nateekebwawo lwa kwolerezanga Enjiri, naye bali babuulira Kristo olw'okuyomba, si mu mazima, nga balowooza okundeetera ennaku mu kusibibwa kwange. Naye n'ekyo nsonga, wabula nga mu ngeri zonna, oba mu bukuusa oba mu mazima, Kristo abuulirwa. N'ekyo nkisanyukidde, weewaawo era ndisanyuka. Kubanga mmanyi ng'ekyo kirinviiramu obulokozi olw'okusaba kwammwe n'okwebwa omwoyo wa Yesu Kristo, nga bwe ntunuulira ennyo ne nsuubira nga sirikwatibwa nsonyi mu kigambo kyonna, wabula nga Kristo ennaku zonna era ne kaakano anaagulumizibwanga mu mubiri gwange mu buvumu bwonna, oba mu bulamu oba mu kufa. Kubanga gye ndi okuba omulamu ye Kristo, n'okufa ge magoba. Naye obanga okuba omulamu mu mubiri okwo nga kye kibala eky'omulimu gwange, kale simanyi kye neeroboza. Naye nziyizibwa enjuuyi zombiriri, nga neegomba okugenda okubeera ne Kristo, kubanga kwe kusinga ennyo nnyini, naye okubeera mu mubiri kwe kusinga okwetaagibwa ku lwammwe. Era kubanga ntegeeredde ddala bwe ntyo, mmanyi nga ndibeera wamu nammwe mwenna olw'okuyitirira kwammwe n'okusanyuka olw'okukkiriza. Okwenyumiriza kwammwe kulyoke kusukkire mu Kristo Yesu ku bwange, nze olw'okujja gye muli nate. Naye kyokka okutambula kwammwe kubeerenga nga bwe kigwanira Enjiri ya Kristo, bwe ndijja okubalabako oba nga siriiwo, ndyoke mpulire ebifa gye muli, nga munywedde mu mwoyo gumu, nga mulwaniriranga okukkiriza okw'Enjiri n'emmeeme emu, so nga temukangibwa balabe mu kigambo kyonna, ke kabonero ddala gye bali ak'okuzikirira, naye eri mmwe ka bulokozi era obuva eri Katonda. Kubanga mwaweebwa ku lwa Kristo si kumukkiriza kwokka, era naye n'okubonaabonanga ku lulwe, nga mulina okulwana kuli kwe mwalaba gye ndi era kwe muwulira kaakano okuli gye ndi.